gange nze chairman Lukwago Saadi. Lord Mayor obadde ombuuza ekintu kyagamba nti nabaddewo nga bakuba ekibaati. Si kikyamu kituufu nabaddewo era ne ku ssaawa eno wendi nga okwongera okutebenkeza embeera z'omu kitundu kyange kyenkulembera ng'omukulembeze mu kitundu ekyo era nga twebaza investor Hajji Amis Kikundu olw'omulimu guno omukulu gwe yakulembeddemu okulaba ng'akyusa embeera z'omu kitundu kyaffe wabadde embeera omwalo ogubadde gutwala abantu kubanga ffe abawangaalira eno ekibi Lord Mayor tatwawabudde kumanya biri mu bantu bakiikirira nga Lord Mayor naye bw'ali babututte alimanya ebitufaako ku gulawundi embeera ebaddeko omwala gwa Nakivubo Channel ogubadde gutwala abaguliko era nga abantu banjawulo bw'aba ayagala agende mu poliisi bamuwe ripooti z'abantu abakagenda n'omwala gwa Nakivubo Channel. Kati investor era twasanyuse nnyo ng'aleese puroguramu okulaba nti agenda kuguzimbako kusigale nga wansi kutambula nga kungulu ate kuliko amaduuka n'ebintu eby'omulembe ng'ensi ezaakula bwe zifaanana. Era nze kyensaba Lord Mayor yeegatte ku Hajji Amis Kikundu investor ng'atambula naye ebintu bitambule naye ebyokuwakanya puroguramu z'okukyusa ebitundu wano mu kibuga Kampala tizigenda kukola kuba ekirala nga NRM tetukkiriziganya na muntu azza nsi mabega kubanga kino kye tukola oba investor Hajji Amis kyakola wabadde wakolera abantu 150 ate mu ngeri y'okusafalinga nga babonaabona wabalwaza kolera daleeriya kubanga omwala gubadde mukyafu era nga gulimu birwaza byereere naye bw'aba agenda kukyusaawo nga bwe yakyusa ekisaawe ky'Nakivubo okusinziira bwe kyali kifaanana era nga kyesseerabira n'okukyusa ekisaawe ky'Nakivubo nakyo Lord Mayor yali awakanya naye bw'otunuulira olwaleero embeera eriwo kuba tulina kwebaza bwebaza investor waffe Hajji Amis Kikundu embeera gye yateeka ewali ekisaawe ky'Nakivubo kusinziira ku biriwo n'olwaleero okukola omwala bwe kutandise ate nakwo avuddeyo awakanya kati zitumanyi kyayagala ng'omukulembeze naye ffe abali ku gurawundi ng'abakulembeze ab'owansi tetugenda kukkiriza birowoozo bye bitatwala nsi mu maaso kubeera nga biyisibwawo era tuwaba omuntu yenna atwala endowooza ya Lord Mayor byayogerako tibiriiyo era nga mu puroguramu eno ffe ng'abali ku gurawundi n'abantu abo babadde basavayivingira mu Katuumu ku mwalaawo era bali mu puroguramu ebbaati we lyakomye bakola emirimu gyabwe era tebalina buzibu bwonna era tutwagala kumanya kati ye alwanirira ki ayagala ki ayagala kufuuka muzibe talaba nsi gyeraga n'olw'ensonga eyo saagala mugendako nnyo Lord Mayor ekikulu twebaza investor enteekateeka ennungi zino zakolera eggwanga era nga twebaza n'omukulembeze w'eggwanga okuteekanga omukono mu ba investor nga bwe yagamba okulaba nga bakyusakyusa ensi eno nga wano ewaffe omukulembeze w'eggwanga yasaba ba investor bannayuganda ajja kubawa amaanyi gonna bakyusekyuse ekibuga Kampala era akikola yeebale nnyo omukulembeze w'eggwanga jjajja His Excellency Yoweri Kaguta Museveni amaanyi g'ateeka ku ba investor bannayuganda okulaba nga bakyusakyusa eggwanga kumwebaza.